tudde leero kujja kwogera ne maama kaba basobola okuguma. Omukolo ne gubaawo ebyo temubyogera nako kuba n'abiwulira akaabirawo. Anti sookojje yes kyemuba mukola emikolo gyammwe muba mugyagala mugyongereyo naye essaawa eno ne waabaani ffenna tukyali mu maziga ky'oba omanya naawe wali ofiiriddwako sisitawo wamala bbanga ki okuddawo. Mukolo ki? Mukolo gw'okukyala. Mukyala mukazi wange yabagamba nti taata amulina kukyala. Sendi wano ndi wange omwana alina taata we n'abantu bw'aba atwala omusajja amutwaleyo wa kitaawe ne basenga nze ndi eno omugole omusajja tokaaba. Takaaba ensobi y'oli mukazi mukyala wanga era namukogera konna wayogerako naye ku ssimu twali ffenna n'agamba twali tumanyi twabisaza muno gwe kennyini twali ffenna ne mumukubira ku ssimu nze ne recordingako kalina ndoza yataakola ki kati ndoza yali agenda omugabeko n'okufiirwa kuno kwe kuleese omutawaana jinga gw'omukolo weeguli tugendagenda mu maaso ffenna bana abasonda bongere otuwa mukolo gwogugendagenda mu maaso ne katundegana amaziga gakole ki gaveewo SB4 nkimanyi kyena kintu kirimu ne ba ajja teyabadde atuwadde obuyambi tukyali naye tugenda kuba nga tukikwasaganya. Simanya wakubitandika naye sino size ngoza FullStop ez'obuko. Mami buno bubaka bantumye n'ennaku ennyingi oyagala kate kino nga bikooyi na gomesi n'ebikooyi ate byaki kale mami simanya wakubitandika naye sino size ngoza FullStop ez'obuko. ebyaliwo era nga katambi wakalaba wangoye tuwasobola kubeerawo. Mbadde suppose okujja ne mukulu Dan FullStop naye yafuna mu ndowooza obuzibu simu ze teziriiko tuseeyo neewuwe nga taliiyo naye yankubirako akasimu n'aŋŋamba SB4 nyamba mami omuntegeereze era omuntu ayire Gomesi omugambye nti omukolo byagenda bubi. Lwaki byagenda bubi? Kuba nze nasemba okulaba nga bagamba nti maama yafiirwa mutabanyi we n'omukyala n'agenda ewaabwe ndoza n'abeera ewaabwe kati omwatuukayo bwe twatuukayo baafiirwa omutabani omukulu yali suppose okubeera omuko yafa accident so ne tusanga family ng'eri mu maziga nga teteredde nabatugamba nti bajja tutegeeza omukolo gunaabeerawo. Kati omukulu bwe twayogeramu naye n'agamba mami okuneesiga agira Gomesi naye situkuumirako. Kati nyinza obutamwesiga FullStop naye alimba nyinza obutamwesiga kubanga ekisookera ddala era okufiirwa ndoza tekumanya nnyumba. Okufiirwa buli muntu si yakuleeta. Okufiirwa kwaliwo naye kirungi bakwatagana naye ne mukyala we waliwo enzikiriziganya ne Nazaala kitegeeza zino engoye mwandibadde muzeeyambisa ogenda okunaaza amaziga eri zo ne zikola wadde si mukolo nze namuwa engoye namuwa bwenga basiga bulula namuwa tewaliwo nti soba omwekengera tewaliwo nti soboga nti mubbi
nti ate Maama Fina n'alaba atya omukolo tegubaddeewo, ate Gomesize baazitwala, ate ssente baazitwala nedda. FullStop eri alinayo omwana. In fact ne ssente abadde angambye. FullStop alina okuzimba. Nawulira nti alinayo ka politiki. Alina okuzimba, alina okufuna wanateeka abaana. Wadde ng'emikolo tegiriyo bategigenze mu maaso. Ye nga FullStop alina okwambuka wa? Alina okugenda mu maaso. Alina obuli mulimu bw'akola. Yeetaaga bu capital. Okiraba. So tetujja kutwala kya mukolo guno nga kikulu. Bantu bangi nnyo basazaamu emikolo. Naye mu kusazaamu emikolo kasita kibanga obufumbo bwammwe butambula bulungi, buli bulungi awo tetulina kye tugaana. Okujjako wabaawo nga FullStop alina kye yeekengedde eri mukyala we ne maama Nazaala, kubanga nina abantu bange abaladde bange abasinga obungi baayagala nnyo FullStop, baayagala nnyo SB4 ne bakwebaza. Naye mulimu abalina bu comment bwe baleeta bungi nnyo ndozera ku kyasinzi. Yes. Era abamu bwe baawira nti omukolo bagusazizaamu, abamu ne bagamba Maama Fina bakuwe ssente zo, Maama Fina bakuwe engoye zo. Naye so njagala obbagamba abalebe SB4 nti nze bwe ngabamba nkoze eki. Tosobola kugabira muntu nti talaze kusiima nti mpa kye nakola ki, kye nakuwa. Naye nga balina comment ze baateekamu okusinziira omuwala ono gye mwajjamu, gye yajeregamu. Kyemuba mukola emikolo gyammwe muba mugyagala mugyongereyo. Naye essaawa eno ne waabaani ffenna tukyali mu maziga. Ky'oba omanya naawe wali ofiiriddwako sisitawo, wamala bbanga ky'okuddawo. Gyalinga gye yavumaavumamu ng'alinga agamba nti ate mmwe abeeguya mu mwanjule, alinga agamba nti FullStop ye yeeguya, nalaba omukyala omutimbi yagendayo engeri gye baamuyisaamu, okiraba nga si nnungi. Ate ne tuwunzika eri ewa maama nga maama tulaga kale twafiirwa, okufiirwa tebakugaana kubeerawo, naye ng'ate musunguwavu nnyo nnyo nnyo, oba okiraba. Mukolo gw'okukyala. Mukyala wange mukazi wange yabagamba nti taata amulina kukyala wange. Ndi wange omwana alina taata we n'abantu, bw'aba atwala omusajja amutwala eri wa kitaawe ne basinga nze ndi eno bukku ate bwe muba mutegeka omukolo muba mutegeka. So abantu abasinga ab'e Bulaaya ne bagamba tulabyewo ekyali kituufu ku FullStop. Kali ne FullStop ayinza okuba yakiraba. Nanyigala engoye zino sijja ziba wakanzi. Ekyo yakiraba, naffe twakiraba. Naye ne twogeramu. Mu kwogeramu ne bayitawo ennaku nga bbiri kwe kunkubira kasimu nanga SB4 nyamba sijja kugenda wa mamyo. Ayinza okuba yatakuswala oba yali kutunudde atya mu maaso kuba mubeerawo. Nanga nkwegayirire kwa engoye ezo tuzizzeeyo ne ssente. Mami mugamba tusonyiwe. Sisobola nze eyo embeera be bantu nze lunaku ndisivinga abantu ndowooza nga 10 abatuukibwako embeera eyo. Naye bw'abanga omuntu alina amaanyi atambula omugagga bino gye kisobola omutuukako ate FullStop. Ate FullStop. So gwe olina kwekengera bwekengezi nga gwe mukwano gwe SB4 n'ogamba katunuiremu n'emabega ddala eno laavu oba waliwo okubuzaabuza okuli awo. Kati FullStop ye ne mukyala we be basobola okumanya ekyamaanyi. FullStop ne mukazi we mwabamanyi gye mulaga, mwabamanyi laavu yammwe kubanga laavu efugibwa abantu bameka? Babiri. Ne bankubadde tebakwanjudde, ne bankubadde bakwanjudde enempeta just kamuli kabeerako bubeezi. Naye senga nkeera ku makya nga nti amulangira sikyamwagala aba tasobola kugula laavu yange. So n'olwekyo byebyo. Naye nga okusinziira ku baladde bange mwenna ab'ebweru abaawa ne Uganda abalebe SB4 MEDIA, comment ze mwawa ku FullStop zaali zikaabya amaziga. Nze nawunga okumala ennaku nga 3. Abamu ne batukana nga nedda FullStop mugamba omwana mutwale ku DNA. So byayogerwa nga bingi. Naye nze nali maze okulaba nti FullStop zino engoye zigenda muyamba agenda atwayire olusooka lwayi lwa jjajja, olwokubiri lwayi lwa maama, olwokusatu lwayi lwa ssenga, olwokuna lwayi lwa mukyala.
so abantu abo bonna ezo engoye zaabwe kugamba tuwa n'omala era saagala engoye zaabwe FullStop akwate engoye oba mukyala we gyali bataliiyo amuyita amuwe transport atwayire abakadde engoye ezo okubeebaza okumujjanjaba ng'azadde. amitwe yanziza nze nange mbadde nzita naye nga muli neeraliikira nga tugenda kuswala. Ate lwaki muswala? Okweta amawulire nga gano kiswaza. Netwe yanziza. Ffe twamukolera kitumukoledde. Kiriye okulaba omukyala yamufuna atya, baneeyongerayo batya, naye asooka yeebaza ekyo eky'okumuzaayira ki omwana. Then step y'emikolo bw'eriba etuuse naye tugirabe nga step yaayo. Okay, ndowooza mukulu Dani obubaka obulidde mami ye yatuwa yamala. Era gambye engoye nga bwe zaali we zirina okubeera. Jaziwa omugole azigabanye mu bantu bamenye wammanga. Toziba olw'okubanga nti bakuzaalidde bakuzaayira omukyala. Zibawe ng'eyeebaza omukyala okuzaayira abaana olwe nazaalawo kubanga n'omukazi akuumyeko ne wegiba myaka 2 ne bwe guba mwaka ne weziba nnaku 3 ng'omukazi akukuumyeko omwebaza. So yeebaza abazadde olw'okuzaala omuwala oyo n'amaana n'azaala omwana bamunyiga naye wakana oli kakaaba. So ebyo byonna peyina omukyala oyo omukadde bye yayitamu amwebaza amwegomesa amwebaze. Bwe bali asazeewo muwa omukyala bali mumuwa mu butongole tumwanjula. Fe weetuli tubakuumi. Bwe bali basazeewo omanyi waliwo ekiseera ekimu omukisa lwegujja ate n'oguziba n'ekisiraani. Kati FullStop yali afunye omukisa ng'asumulukuse. Kakitegeezera neetaaga FullStop oyo ndowooza mwambulula. Bayinza kikugamba mu comments ezaali ennyingi waliwo yanyumiza emboozi ye. Fati yampeza na voice note lwakuba essimu yali navudde ku analog. Nenfuna ku ssimu ey'ebbeeyi. Mikisa gyo gwe wantwala ebweru ne bandaba. Annange mpereza essimu yange agirabeku annange. Soko olowooza sikata wantwala ate nabadde njifuna. Isinga eno eyiye ebbeeyi. Olimba. Era kusala nagisembeza ssimu ye zisembera eri kubanga amaleeta. Leta nange yange eri wamma. Toleeta. Pime wamma girete. Bagirete tulabe. Abalayi basalewo. Basalewo. Togikwata konye. Ndeta wamma. Togikwata. Basalewo. Wamma yazeta. Kati abalayi basalewo. Kati ulera dabayo no nenjisanga ne mukyala wange noba eyo ofuna mububa comment zabade nyingi zabade ane omwana yampeleza voice note nangama nti yafuna ka kizibu ekyo ku lunaku lwe nga balaye nnaku 2 omukolo gwe gubeerewo taata we yafa ne bagusazaamu omulundi ogwokubiri nga sitegese nga wese emyezi ng'esatu nga bulayi nnaku 2 lunaku lwennyini nga ko bajja ne bagwa ku accident sirani n'agamba ne FullStop ayinza okuba alina problem. FullStop ajja kwetaagisa okujja ebulenga anaabe kubanga omukisa gwe gwayimuka speed ze nali simumanyi nali simanyi na kigambo FullStop okiraba n'omuleeta n'omutuusa ewa Maama Fina. Maama Fina bw'akulabako ne bw'akutunako obutunuzi ne bw'aba atissa alina kakuwadde akatono okyuka embeera obulamu bwo bukyuka. Bangi nnyo betukyusiza nga be bagagga b'omu kibuga be bagagga b'e Bulaaya be bagagga baawa ne jasagani Maama Fina bwe nakolako obulamu bwange bwakyuka. FullStop yafuna omukisa n'andabako n'omuleetako mu maka gange era n'ansaba mbeere ssenga w'abaana be. Kitegeeza nali nnyingidde olulyo. Kitegeeza sandi mulese kubeera ekyo kyali okiraba. Naye kati ekisiraani kijja kibikawo omulundi gumu. N'eri abantu abandi muyambye abalali ba SB4 MEDIA abantu abadde bamulaba bamufollowinga tusondeye FullStop tumuzimbire tusondeye FullStop tumukolere bwe tuti oba basaba ne bannyabo ntegerekeka byonna byazikiddwa omulundi gumu. Kati n'okwogera FullStop oba kitegeera
kati awo kibayita ekisira nti omukisa gwajja oba kyajjuka ne twakola program eri yagwa naga nti omukisa guyinza okujja gwe nolowooza nti nina nnyo omukisa mungi so nga guli omukisa mu kisiraani n'otuuka ku lyengedde bwoti ate n'olivaako kati full stop ekyo full stop abeera endowooza kyakulabirako eri mmwe abatulaba bangi nnyo abatuuka ku bino bangi nnyo asembera ku mmeeza n'okomaawo n'okyuka n'oddayo n'osembera n'okomaawo n'okyuka n'oddayo lwakubanga geegi zaawukana gwolwaliro wookoma SB4 Maama Fina naye alina waakoma n'omulala alina waakoma nti ebisiraani byawukana n'emikisa gyawukana so kati saawa zino full stop mubala ng'omuntu atalina mukisa eiza gwe yawasanga yalina ekisiraani oba nga ye yalina ekisiraani kati full stop mwannyinaze jangu ebulengo onaabe kubanga muleeteddi onaagenda bw'otyo ndowooza ku Sande lw'omanyi lwenkola lwenzijanja baba balwadde kubanga si wa nkizo nti alina kujja mu nnaku enjereeri era naawe zotera okujja zolina omuleeteramu lwa Sande so ajje ku Sande yeenoonyi kuba bambi kasajja katukadde kafunye omukisa naye kati abe kikaguddeko waliwo mu comments ezabadde ku kavidiyo ako waliwo munamuwala yagambye nti mbadde nsaba mami mulabe nga yakatuuka nokankyogera kumpewe ayagala akole nga yakatuuka nga ne family etamanyi nti atuuse kuba mumaaso wasulayo emikolo gye bekubeeranga kino bangi nnyo nkiwa n'abantu amagezi bw'obanga ogenda kujja Uganda nga tonnalabibwako wadde sengaawo bangi nnyo nze bensooka okulaba bangi nnyo era kyatuwaliza n'okuzimba woteeri eno okiraba kyatuwaliza n'okuzimba woteeri eno apartment zino nti omuntu ajja n'asulamu deeni n'omukolako enkeera nayo kayingira ebizibu bya Uganda kubanga ebizibu bya Uganda olukutonya ku ssaawa entebe bikutandikirawo nakigudde ayingidde yaze ne ssente anti poloti agenda kubanja poti eri agenda ssente zeyaweze ez'okuzimba enju terinaba kuggwa bakutambulira mujja waategedde olwabagwa omukyala muto mujja waategedde nti osonze so ebizibu bingi nnyo abantu bye balina so nze mpa omuntu amagezi abasazeewo nti akkiriza Maama Fina bw'abazze n'ava ebulaya bw'atuuka afune waasula enkeera ankubira essimu era basule wanga wano waliwo ayinza okuba nga alina amaka ge n'atuuka n'ewaka n'ayingira nze mbadde nteesa gweobanga okomyewo ng'ovudde ebulaaya tugeze nti otuuse essaawa emu zaakawungeezi oba ttaano zaakawungeezi gwokuba ku ssimu bakunone ku kisaawe otekawo nevaani wano tuzirina ompa omulimu nga nze nvuga tuzirina omwami mulangira omwana nga tukonna ku kisaawe nojja wano netukuwa ebyokulya ebyokunywa byonna birirwedde so mu kyo n'abaana abava e Dubai nabo bwe badda wano badda n'obusente bwabwe nojja ku kisiraani kye Uganda ekikutomera obusente bwonna okoze obukadde bwa 253 bwonna ne bugwawo nga tolina kyokoze noveera nda ne paundi zo n'otuukano zonna ne saasaana ne bakulogoma ibezira bavudde bweru balowooza nti be bagagga tebamanyi nti nawano waliwo abagagga nga SB4 kitwala ekyo linnya lya Yesu ate bw'otakitwala tojja kifuna kitwayira ddala wandaba kitwale mu linnya lya Yesu kitwayire dda nti nina okuba omugagga nina okuba omugagga nina okufuna ssente nina okubeera omugagga bamaama Fina abandi badde balima amayuuna eri ewaabwe kyabazaala be bagagga boogerako lwaki ggwe eyasoma olinamu ne ku kazungu walaba wetwali wali ku kisaawe oluzungu luntuyana mama ne wakuba oluzungu bonkwate wali mu Gomesi nga tulamaza Gomesi wali eri ne batukogamba muyambo oyo omuvuunuyire kati ate nga nze avuunuyira koino yananga gwatannagendako Dubai osala n'ogendako ebirala byonna bigaane olujjawa okusoma kwonna kugaane ebirala byonna amagezi g'amangi gagaane beera n'empeke y'omukisa katondo bwe kati kaba kamala empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 1000 z'olina empeke y'omukisa emu esinga ebitabo biwajjuza PhD biki ebyo byonna tebimanyi empeke y'omukisa esinga omukazi nalungi ennyo gwe balabanga mulungi ennyo ne batwalamu Maama Fina ekifaana bwe kiti empaka y'omukisa ekulabisa serulungi nakati nga mukyotala kyotala omanyi batuyita bamodo nabali bapita mukyotala igwe gwomanyi kyoli nagamba ani tankyayira bwereere negwe ejjukiramu mu nsi eri tonzijukiza nekwoteka mu kamera tonzijukiza
tonziza ku lumondi nadda ku ttooke olwoto oli Dubai. anyway abe Dubai mwenna tukomawo Dubai abe Dubai nabagamba nti mukubire rozeti ekyo nkiddamu. Lwaki mbagamba mukubire rozeti? Kuba abantu abasinga kibanyiiza. Abantu babeera ku ssimu kuno ng'essimu zino bw'oziraba n'obikula WhatsApp nga zijjudde kuli. Kati omutaawaana okoppa omutaawaana nti abaana b'e Dubai baagala okubawa obudde omuntu okwogera nabo. Ate rozeti abamanyi kubanga basinga obungi naye mba sigenze rozeti mugana agenda n'abawa eddagala. Kati kyangu nnyo okwogera ne rozeti n'akola appointment. Bw'akola appointment waliwo n'abaana bali mu biyumba bwe tugamba nti bali mu biyumba bo tebasobola kujja. Jjukira ekituzaayo nti abantu bali mu kisiibo, abaana abamu nga bali mu kisiibo tebaafuna chance kufuna eddagala lyabwe ng'abamu basiiba. Abalala bali mu biyumba nga tebeetegese ng'obudde butono. Kati ku luno tuddayo okukola kwabo abaali basiiba n'abawala abali mu biyumba batasobola kuvaamu. Oyinza okuba ne mukwano gwo ne babakola delivery ne babayita eddagala. Enteekateeka yoweeri. Yes, tugenda kubeera nga ndi wayisima nga gwe tu address ne bali kutuusaako atasobola kujja oba omwami oba omukyala. Atokasa nange nzigirako ddala. Bali eyaleeni togenda kulinnya Dubai. Sidda naye ono. Tusiibule. Sidda naye. Tusiibule. Kati abantu ab'e London. Tusiibule. Bo beetaaga okuwa time. Abantu b'e London beetaaga okuwa time. Nnyo. Nti ab'e London ate obudde bwabwe njogera nabo nti bwakulekerako eddoboozi akuwa time omuddamu. Ab'omu America, Europe wa akulekerako eddoboozi n'akuwa time. Then bw'okomawo n'omukebera naye ow'e Dubai ayinza okusindika message 10 omulundi gumu. Bawo namba ya kati enamba zino ziri bbiri zonna za Maama Fina. Esooka eri 0772 45 89 64. Eyokubiri eri 0782 95 17 21. Basaba ne bannyaba okwewala abafere kuba nabo tebatudde. Mbasaba bw'oweereza ku ssimu zino zonna obaweereza ddoboozi oba okubye kale abakubye rozeti ayinza obbali sevinga. Neefuba nnyo ati so owiremu akantu ka Maama Fina eddoboozi lya Maama Fina kuba teribula. Ati si rozeti bw'oyogera naye ng'olaba omwekengedde mugambe mami andikodingireyo. Okakase nti lino eddoboozi lya Maama Fina. okole booking lotudda. Kuba ate ekirala kye njagala obbawa era mbagamba bukoddo bw'abano abafere. Omufere ayinza okuweereza eddoboozi. Mwegendeze nnyo ekintu kino. Omufere asobola okumpeereza eddoboozi oba n'ampandiikira olw'okuba amanyi Maama Fina addamu na ddoboozi. Nanga mami nina obuzibu buti ne bwe buti ne bwe buti. Ne mu likodingira eddoboozi. Ne mugamba yenze Maama Fina. Kati ojja kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Oba jangu ku Sande oba sindika sente bweziti. Kati eddoboozi eryo lyennyini omufere atandika oddikozeesa oddisindikirako abantu. Tukanye. Kati gwe bw'olaba eddoboozi eritali nga forwarding manya nti omufere. Kasaba ku forwarding z'eddoboozi. Manya nti mufere okujjako eriri coding ne omufere ayinza okweyambisa chance n'aforwardinga. Kati oyina agamba Maama Fina nawira eddoboozi lyo lyennyini eryo. Kati kuuma eriri coding okwewala abafere. Basaba ne bannyaba omuntu yenna akola ebirungi nga ba Maama Fina. Tulina okufuna ba Maama Fina duplicate abatubbiramu. Yes. Teri ogwojja gamba nti eriya aferera mu linnya ly'omusawo omulala mu Uganda naye baferera muli ani muli Maama Fina. So okwewala ebyo ekirala omuntu okutayipinga kati balina obukodyo bwe bakozesa abaana beeyo Saudi Arabia weeyo balina nga gye babbamu ayinza omugamba Maama Fina nina obuzibu obuti njagala kudda Uganda nina obusente bwange biki weereza emitwalo 810 ekyoto. Oba Maama Fina njagala genda bweru nkoze ntya nti awo osobola okuleeta miliyoni 10 nekupangira nekutwala e Canada. Okitegeera? Basebo ne bannyabo sitwala abantu Canada sitwala abantu bweru sitwala kebe Dubai sitwala abantu Dubai okujjako bano Banga sitwala. Okitegeera? So omutaita mwekyo ng'akugamba musimanyi waliwo abafere erinnya eryo balijjaani obaka tendo ba so sendo baba sindika zijja mu mannya ga musajja. Essimu eyo esembyayo 14 ye y'abafere abo ababba abantu. So n'olwekyo mbasaba mwegendeza affe nagamba ati sitonoonya. No nze mbadde nsaba mami tugenda bongera namba y'essimu. Bw'ofuna bawandiike namba zino 2
kogenda okuyitira okole booking wetuddira olw'essande ebulenga bwenkolera ku makya ntandika okukola saa 10 ez'okumakya zennyuka sizoogera ab'ekyama bankubira ne babookinga naye nkwegayidde essimu ezo 2 zez'omulimu zez'abalwadde esooka eri 0772 45 89 64 oba 0782 95 17 21 oba okunoonya SB4 nakuwa enamba entuufu nalaba omukyala luli yalajana ngera akubira bafero we London era n'omuwa nakubira n'omuwa enamba entuufu naye nga be Dubai tukomawo ssaawa yonna tuli mu kkubo tujja katule mu kamera ono aleme kweteeka mpo muzindalo kambasabe basebo ne bannyabo ono aleme kweteeka mu kamera yange nti ajje Dubai Dubai ona asulangayo busuzi ogenda kumpa mu kitereke ky'amadagala agamu mugenda kumpi n'omwana yalaluse ne Dubai bannange pozi tayina tukomawo Dubai omwezi ogujja ne SB4 nedda nkomawo Dubai ne Rosette SB4 taliiko tumalega mutwala naye gwokoledde amalona anaabeera kuki yamanyi tumalega mutwala izepi onaabeera kuki tukomawo Dubai ne izepi ena passport tumuwe passport gwe nagifunira mu nnaku mmeka olunaku olwo olagwe wagifuna talina ndagamu tolina ndagamu agirina agijemusawo soko ete ndagamu tumanyi yozaaliwe soko ete ndagamu ne bannaye kali mukakasa abantu bagala ogende Bulaaya laba anali kukizibu kya ogenze izepi omaze tunatera n'okubookinga tumufundire passport tujja omwezi ogujja wiiki esooka ndowooza katusabe izepi abe ngaafunye passport ye nsuubira ngero lwakumeka lero lwamukutaano luyinza okutuuka ku lwokubiri olujja ng'agirina katusabe alhamdulillah ebyo tulina okukolera mu nsi amanyi lwaki mulemeddeko abala bibanyiiza naye ffe bye tulina okukola lwaki mulemeddeko nze kubunkeeka wiki namba nga seebaka munyumiza ebya Dubai ngamba akakana njagala mami nawe kutwala naye njagala mbatwala tinamu mutwale abalala tuufu okiraba omufuna bino bye tulina okukolera ensi tetukyalina nnyo omwana yamalako emirembe munyumize wiki namba nga seebaka obuuda ku kulugi kokoko nyumiza nimugamba bugikalifa katamanyiyo Deira bawira Deira ayita ggulu nenga kyali wange Mr. Hassan Wampombo restaurant kutumiddeko nnyo waliyo Deira ku moto yisima katogo tujja mama Jamaal namugamba katogo kange nkagala yisima mama Jamaal kutumiddeko nnyo Jamaal kutumiddeko nnyo mami wange Fatuma kutumiddeko nnyo mami wange kutumiddeko nnyo Fatuma wa Clarion abonno ba gomusubuzi bayithangena bakwasa womusubuzi obulabezi wano bwoti nongaba afati ntikira Gomesi 15 fe tulonda quality kati abo abatikandoza basuubula bujola fe Gomesi tuva ne tuzeesalira notika quality ndoza wazira we nazitikira emu kwemu sarabusaze emu kwemu okufuna olugwenga terufaanagana lwa mulala naye kati oyo nyinza mu wakago okay nyinza muwa mirimu gya kuleeta mmotoka gwe mmotoka nzitunda kati ye kyona kyoyagala kusuubula asobola n'okutwala n'akulambuza bw'otuuka eri kati gw'oli levo ndala amma kati gwe nawe naali eyo ng'oli musuubuzi oyinza kuba wano mu Uganda eyajja n'atubuuzaako nambuzaako kumakya bambi simanyi atwala n'abawala ono ye kubyakutikka gusokubeera wano nga nti anze ntikirayo konteina ya kino anze kino byonna akutikkira naye simu eno yagira mu saawa 10 ng'etuuse yange ayagala simu kimutabani nti bweti wagundi wakiro tatikkira ku kago ku mmeeri atikkirako kunyonya byonna ate alina kampani bagita Clarion logistic bobo batikka nja kuwa emirimu eriyo n'abantu bange ababeera Bulaaya nga baagala okubatikkira ebintu e Dubai nja kuwa emirimu kasoba n'amazima omanyi Uganda wamazima nnyo Uganda twetaaga abantu balina mazima Uganda bw'okola obuyayi tosobola kuwangaza linnya wadde nsobola okukolagana n'omuntu atalina mazima gye walabayo okolagana ye ate walabayo muzunga nga tukyanoonya obulamu mukuliko okulayira nagamba sijja kujjayo
nagamba sijja kujjayo ndeka tewazeeyo kyawedde tajja layira kulasiba me tomanyi kyatuukawo kumakya emisaamu enkuba etonyisirewo tenti zonna ziveewo kwega twatuuka mu leve eyo naye basebo ne bannyabo okulonda kwawedde kati kukola deni n'abataagenze mu palamenti mumanye nti ekyabajjeeyo butakola n'abagenze mu palamenti mukimanyi nti omutaakole temujja kuddayo basebo ne bannyabo ffe mutuvumya ebivumu kali Maama abo omuntu nanvuma olwa gavumenti gy'owagira toyinaamu ssente zojjamu tewali kye bakusasula naye oyina agamba oyo Maama Fina yalogera ono yabbye emisambwa gino yabbye amayembe gano yabbye ebiteega bino yakoze wata kolaganye n'abasawo okuva e Tanzania okuva Nigeria okitegeera naye nga mu byonna bakuvuma oyagala obutebenkevu mu ggwanga ate oyagala n'ensi yeyongereyo mu maaso naawe olina ekibiina ky'owagira naye obaba tebakoze obeera ne kapeyini kali nti osanga banvuma bituufu lwaki nemera ku muntu ono naye nga enkola yesiki si nnambulukufu so ku luno nsaba President Museveni kuba ye ng'omuntu ayinza okuba si mubi naye ababaka bano naddala baminisita b'ogenda okulonda taata mbadde nsaba weetegereze abantu abamu tebakola ajjayo ssente za nnyina kitabo ze bamuweereramu n'olaba minisitule nga tezikola ate ne baddukire wa Maama Fina atalina kyamanyi owa P1 okitegeera so nsaba pulezidenti w'eggwanga lino Uganda nga bwe wagambye kololo taata nga tukwegesa amaaso n'ogamba ekisanja kino mbadde nsaba okituukiriza abantu bakirabemu enjawulo nti ku kino eky'emyaka 5 wabaddewo enjawulo teri yandi mwesimbyeko kuba terinnyagala bukulembeze naye abantu baagala enkyukakyuka nga tebafunye saavisi zibakola ki zibanyumira so ku luno nze nebaza bannayuganda ye bali kusalawo ne bamuwa ekisanja naye emyaka 5 agyetegekera okukolera abantu bye yabasuubiza abakolere taata koleera abantu bw'otaakolere bantu munnange kijja kuba si kirungi naye okusinga edda nkuba omulanga eri bamemba ba paliamenti abalondeddwa ba NRM ne baminisita bagenda okulondebwa omanyi nti ewiiki eno mbadde enkola anti kuloga bifo esimu tekwasika kuloga bifo obwa minisita naye ekirungi nagezezaako nga buli gwenkolera mugamba nti bw'otaakolere bantu ngambisumulula oluddako toddayo wakati tutuusa okugamba nti omuntu omuwaako ejjembeera ekitundu n'omugamba agenda ndabe enkolayo bonaaba okoledde aba ng'onyweza okiraba kiringa bwenaafuna omulimu ku kampuni bwejja nenkweddagala n'ogenda n'ofuna omulimu mu kitongole oba mu revenue oba mu UN enkola ye ennungi gy'ojja n'olambika yempa ensiba gyensibamu oba omusajjawo osooka n'obeera naye n'akulambika ne mwagalana bw'olaba musajjawo munasooka okweyongera mu maaso n'osiba buli kintu kyonna kibeerako emitendera kigenda okukoma dde n'okuga nti kino kankisibire wano so ku luno bamemba ba paliamenti naddala baminisita bagenda okulondebwa minisita abasinga mbamanyi naye nsuubira okuba nti balina okukolera abantu amiina kati no kyoto kyange naloose nga nzizeeyo e Dubai nga nambudde ebifo bya Saalambula nambuddeko mu mikwano gyange amalotolooto baizawe tujja kukola program twogere ku birooto nti abantu abasinga baloota ebirooto ne babiwunzika olwaleero Maama Fina kangereze ku izepi yes awunzise agenda Dubai naye ayinza okuloota nga ali mu America kitegeeza ki olwaleero luno n'aloota nga asuzeeyo kiba olutwa batajja kutuukayo tobiramu kwebaka oyinza okuloota oyina aloota ng'atudde ne President Museveni bateesa amuwabula eggwanga nga bweyitambula kitegeeza obwave ennyo obwenkomeredde kisazaamu kye naloose oyina aloota ng'afumbiddwa empaga makeke waliwo ate ebituukirira ebirooto ebituukira 100% bituukira byevuunise kiringa omuntu aloota nga kati nga gwe naloota nti nzizeeyo ku ssomero okusoma nga buli olwotola oyambadde uniform ozeeyo ku ssomero osome kitegeeza ogenda kubonaabona emyaka gyo gyonna egy'obulamu bwo nga okolerera kwambuka nga toyambuka nga saawa yonna osigadde mu kirasi nno yogera ku kintu ekyo nakirootako emirundi ng'eja nga nkyali mu nsi eri nakirootako naye wenzikukanka kibi nnyo abali okukiroota nti ozze ku ssomero
kuba kutuuyana kuba kwerwana obanga akaana akato olina kubeera awo tolina kweyongerayo. Era ebiseera ebisinga abamu bayinza n'obasiba busibi ng'oluusi mukazi yakusibye oba oli yakutaddeko ekyo ekintu waliwo aloota ng'ayonsa omwana munuuni yaddala ebbeere. Okwo okuzaala ojja kwesanga nga bw'azaala abaana bafa, bw'aba afunye embuto zivaamu, bw'aba agize oluusi talina kizibu naye tazaala naye nga buli mwezi alina okuloota ng'akola ki? Ng'ayonsa. Okiraba tufuneyo program eri abaloota nga yeegasse ne bbaawe mwennyini bali mu kikolwa beegasse, omanya nti olinayo mujja webbali ate owamanya ate ng'akuloga nnyo ng'avudde ne mukuloga. So ebirooto tugenda kukola program basebo ne banyabo nti ddala mu butuufu naye eri paati okumanya ddi lwe nnina ebizibu ddi lwe sirina. Abantu bangi nnyo baluguutana olina asimuka naga ndoota ebirooto naye nga siba kukwasaako na kimu oba okiraba. So ebirooto ebirambulukufu babuyita kufuna bubaka bujja nga buli direct era bw'okirooto malina ku bbiri n'okiraba. Okiraba nange kyenalose male wiiki nkirabe okumala kati gwe wotandika okweroosaloosa Dubai ndaba nga atajja kuddamu kulinnya Dubai. kyali wange ezepi toddamu kwebaka paka nze ebyange byatereera si kyalina yadde ekizibu. Mukwano nkugumya naye jangu otereza amakaago ajja atereza amakaago. Okay, okitegedde SB4 MEDIA tuguse ensonga sharing akatambi kano like ngabe Dubai muninde mutulinde nze ne EZP ne mami waffe tujja nze ndi wako mugugu nze mutabani wo bino byonna byendiko gwe sisobola kukuta nina okuguidinga nina okukuuma sakalo tulukeri nga tolina bakutambulirako ama mabera bulungi.